Of course, for the LCs, what we are going to do, in the amendments which we are trying to do, we are trying to see how can we put LCs in their correct position. Because at times some of the LCs assume a lot of powers when it comes to land. But we want to discuss and see what should be their roles. Because right now there is no clarity. There is no clear law on their duties or responsibilities when it comes to handling land sales. And that is the major issue. We have seen LCs selling land which don't belong to them. We have seen even LCs selling the same piece of land to more than 3 parties, and yet they are not the actual owners of land. So we are going to sit in the ministry and see either to develop regulations or to have a law which is very strong enough to guide on the operations of the LCs. Yes, oli ku UG Update TV kusinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Yonna gy'osinziirira tukutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Weebale kubeerako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naawe ayagala okutweyungako obeere ng'oli omu ku bagoberezi baffe, obeere omu ku ba followers ba UG Update TV, okeepingibwe ng'oli updated buli kadde, obeere ng'omanyi oleme kubeera illiterate ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Kiirirawo wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Muyiga following emikutu gino kubanga nabagamba dda omulembe gw'oggula empapula z'amawulire zaggwayo nti bakyalina budde. Gwe ggula buguzi smartphone, subscribinga ku UG Update TV ebeere ng'ebikuwa buli kadde. Ate mufeeyo ennyo kubanga omuntu si kirungi kutambula nga tomanyi kigenda mu maaso mu Uganda. Ojja kugwa mu mbi za bwerere nga tomanyi ojja kira mu makya ogende mu kibuga, so nga kantu katono nnyo kekakuleetedde emiwunyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo. Minisita Nabakooba, ono nno ye minisita ow'ettaka, avuddeyo n'aleeta ekiteeso ng'ayagala kulungamya obuyinza obw'aba chairman ab'oku kyalo, ba chairman ab'oku kyalo mbwebeerenga ekimu nakyo bakigatteko ku ezo amendments bill ezigenda mu maaso mu ministry ey'ettaka. Baagala kubanga bamandimentinga bills mu Ministry of Land. Kati baagala n'ensonga eno ey'abachairman ku kyalo ebeerenga nayo bagigattamu erungamizibwe. Obuyinza bwe balina bulungamizibwe. Lwaki ayogerawo ati? Agamba nti nakyekkaanyiza nti omulimu gw'abantu bano bachairman ab'oku kyalo teguli kiriya, tegutegeerekeka. Guli awo, guli matankane ng'empale z'aba 7, mpanvu si mpanvu, nyimpi si nyimpi. Agamba nti nno olw'okuba nti nno tegategeerekeka, obuyinza bwabwe tebutegeerekeka, bubaleetera okuba nga balina amaanyi agasusse, obuyinza obususse, nga muno mwe muli n'obuyinza ability ey'okutunda ettaka, ey'okutunda amataka g'abantu. Ye kyannyonnyodde nga ekintu ekitaddewo contribution, embeera ey'amaanyi ku ntalo ezigenda mu maaso ku bitundu ku byalo ez'ettaka. Kino kikoze kaweefube bw'amaanyi okubanga kitaddewo embeera entalo mu by'ettaka okwetooloola Uganda yonna yonna. Lwaki? Lw'amaanyi gano bachairman ge balina agatategeerekeka nti balina n'obuyinza obutunda ettaka nga tekuli looya. N'osanga ng'amataka g'abantu gabbiddwa lwa chairman. Kati ye kyaba avuddeyo n'agamba nti nno bwe tuba tugenda okukola amendments bill mu Ministry of Land, n'ensonga y'abachairman eno y'emu ku zirina okulungamizibwa, naddala amaanyi gaabwe n'obuyinza bwabwe bwe bukoma busobole okuba nga bulimitingibwa, bukugirwako, bubeereko ekkomo ekkugiro, kubanga bakooye entalo z'amataka ate ng'ezisinga ziyitamba chairman ab'oku kyalo. Golowooza otya ku mbeera eno
kweno proposal Minister of Land Nabakooba gyayisizza, jangu mu comment section otangaaze bannayuganda tuwanyisiganye ebirowoozo. Bwagala otweyungako kkira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko. Mbaagala nnyo, mwera.